Yes, yes, bana Uganda. Muje baliko bana Uganda. Mukama peye baswe. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Thank you. Bakadama. Those of my sister Bakadama. Ogambotya. Oli mulungi sirungi. Mukama kumako bona. Sitiwa netene mudire Yesu. Kadama nese kadama kwagala yona. Banange bana Uganda. Lera jawano kunonya. Lera gena kunonya. Ono yakodiba diba yono wa single mother. Yange bayingide ku mutwe. Aya. Life is short. I got the money in the world. I'm going to leave everything in the world. Neda. Ne bintu yange yona izabagenda ko ne bintu yange. Ali sendo leka ko musi. Ne bintu gena ne bintu yona. Neda gena kulia. Yagala mujaja. Olaba ko wano. Omuntu akola mande ku mande. Teri wide ko restinga. Olaba ko Bakadama buma manyi mizu yakada. Olaba ko bosi yakome wano waliwo love. Abashaza ne bakazi bano balina love. Ate amaso yakadwa kande waka. Ate iza yagala muchaja okwagala Bobi Wine. I want a man who loves Bobi Wine like me. If you don't love Bobi Wine, tutawanya ko mutweyo. Ate iza yagala muchaja si Muganda. No, bizibu yange Baganda sisobola. Sagala Baganda. No, Baganda ne banyankole. Ono nywako busera. Nywako bamia. Olaba ka abakazi batawanya ne bamia ne. Sisobola kunywako busera ne bamia. At least busera bamia. Sagala mutu asumwa ko mutu yange. No, neda. Ayagala balugwara. Abatesu ne abasoga wa abasoga ne wa ne aluru sagala badama wadama nedda badama mubbi sagala badama wadama no badama no yagala mutezali na amanyi today wakatulieko ne wafe nungi changa ko police jebaline boda contract man osobola okutunyanyola muko kubiri mu Rwanda process. Okay, ate lwakingana era nkimanyi nti bangi nnyo mwebuuza ekintu kino naye temukiinaako answer. Ate mu comment section temukibuuza. Kakati ono nga kakiikiridde abangi kanjibanyonyole ki ekigirimu, kiki kyegenda okutuwa ngaffe abali mu revolution abalwanirira obuwanguzi bwaffe. Nkiddamu abaagala entebe yaffe Museveni gye yabba. Okitegeera kigenda kutuwa ki Rwanda process. Ngenda kugiddamu. Okitegeera kubanga nabagamba mu Uganda mu revolution eno mulina okuba mu saddaaka. Okitegeera naye nga otegedde amazima. Okitegeera ng'ogategedde era nabagamba if I am that saddaaka so be it. Nembagamba nti I will reach that finishing line. Kubanga teri ayina buyinza ku bulamu bwa munne. Era nabagamba wembanga situuse remember me katujogere eno Rwanda process. Kwa bingi beba kwese. Under this process mugenda kutugenda kuba ebinyonyi bisatu nejinja limu. Ebinyonyi bisatu nejinja limu. Ekisooka bababuuza nnyo ntino Museveni mutuusizaawa. Siwe kiri? Eyo answer njirina. Era Rwanda process is an answer. Okitegeera? Tu baba kwese reports nyingi. Ne waliwo reports zetugenda okuzuula eza bomwe zize zikuba abantu baffe. Tugenda zifuna mu Rwanda process. Then tugenda kumanya His Excellency Kyagulanyi yali atulimba oba ayita tulimba. Yakoza statement 3 zetugenda ogera. Just you don't have to miss a video. Katika ke mungambye njibanyonyole kanchikole. Kwa buli jomba lagako gye tuli. Naye katika nzeeyo wansi mugenda kugimanya. Don't miss a video. Don't miss a share. Obango ina gwaliyo gisharingidde. Tulina ogoberera process eno paka gyegenda okugwera. Nange kanzireyo mabega tugitandike. Okitegeera? Omusajja ono mujjukiranga batubya akalunga tumulangiriddeko revolution yakozesa ebigambo bisatu. Yagamba ngenda kwambula Museveni ono
ensi egenda mutegeera kikyali yali akitegeeza oba yali asaagamu ansa eri mu Rwanda process yakugamba nyenda kumwavuwaza abeere yala tugende okumulumba nga ffenna twenkana yali akitegeeza oba yali asaaga Rwanda process yakugamba nyenda kumulabisa ne wagende Kenya bamukube jeke yali akitegeeza oba yali asaaga Rwanda process ntandikiremu kwemu katika tusoke twambule mu 7 nga we yamugamba muna Uganda njagala mujjukire we bali baleta age limit Museveni yazite bolinga mu mwaka gwa 2017 ekyo mukimanyi nazite bolinga mu parliament era his excellence Kyagulanyi wajja mu parliament mwaka gwa 2018 ekyo yasanga ku meza nga kiri mu parliament era we utalo yasanga mu parliament 2018 naye leero by then okulonda kwali kulake kumpi emyaka 4 ko zikai twale 3 ejali jibulayo tulonde naye leero okulonda kubulako omwaka ogu in fact sina mwaka tegukyawira kubanga 2025 tutandika electoral process tonebuuzako lwaki reforms zino no musajja tanazileta waliyo kye otuddekawo n'okyebuuza kuba nakugamba no revolution bakugattira ekintu nga nawe okirabako oli wakugattira ebintu nga tebigatta nga tobiraba aba akulimba oyo muwe kibuloka era nina be nakubye ebibuloka wano okwange twagala wano negative energy when we have an active camp okitegeera wakyebuuzizaako ekintu ekyo olutuulo olusemayo guno omwaka parliament ebuzayo olutuulo lumu bagenda kukola budget oversight si bya reforms nedda bagenda kukola budget oversight mbokuwa amaaso miche binabera mu budget ya 2025-2026 webuuza ku kintu ekyo lwaki libwe ekityo tulina we tukakutte akutta akasajja lwakuba wali mu Uganda kakyabalaga nti kaamaanyi naye ayina wakakutte tukalabisiza tutya mujjukira bomu ezaakuwa abantu mu mwaka gwa 2010 World Cup finals Ethiopian village ekabalagala n'endala erugogo muzijjukira bomu ezo Museveni n'asitula amagye n'agatwala Somalia mu Al-Shabaab ne Al-Qaeda balumbye Uganda balyoke waneno yali akikola kusika attention ya America kumukulaga nti no kumuwa trust tie yasobola AMISOM mission ng'onako olwaleero his excellence Kyagulanyi we yazze mukube wajjo kati Ruto yagirina yakalabisa internationally nti Museveni is under Al-Shabaab era Rwanda process ebigambo bya Ruto mwawulidde nti no tulina okukomyawo emirembe in the own of Africa Museveni ono abadde akulietinga ng'entalo ate namana najjanga problem solver eyo bomu tugenda kufuna answer ani yakuba abantu baffe bomu naye ng'olwedde be tulina ku meza bali babiri tulinako Museveni tulinako Kagame ani yakuba abantu abo bomu under Rwanda process is the answer nakugambye don't miss a video paka nga process ene wedde tugenda kwa tegedde ekituufu okitegera then tujje mujjukira bomu ebbiri ze bakuba banna Uganda mu November muzijjukira 2020 emu yali ku Parliamentary Avenue endala yali ku State Square muzijjukira ezo bomu era kuolo Museveni yakola ekintu kyekimu n'asitula amagye nga tasabye na Parliament n'agatwale Congo mwagenze kulwanyisa ADF mugajjukira muzijjukira ezo bomu kambi bateere waneno mu birabe omanyi mulowooza abantu abamutogera mbogezi kambi bateerawo mu birabe kakati ezo bomu tugenda kufuna answer under Rwanda process kakati essaawa eno gye tulina ku Museveni ne Kagame ani yakuba abantu baffe under Rwanda process tugenda kumanya who is the real criminal era nga kino kinagwera nakugambye ono agenda kuba maze okusalawo entebe yafe agituwa mirembe oba ku mpaka wakkiriza akalulu kitegeeza wataita reforms zino kitegeeza agenda zituwa ku ddembe wabula wazireeta ku mpaka mwetegekere kyonna ekijja nabagamba prepare for the worst to get the best okitegeera tugenda kufuna answer eyo kubanga already Rwanda process ebakutte Tshisekedi yalopa Kagame ate nga tujjukira ku bimwe byasitula abantu ekyasitula amagye ga Uganda ogende e Congo kyava ku bomu ezo nga za ADF naye leero UN report yene tugamba ti Museveni ne Kagame bali ba supporting abayekera e Congo yagenda kukubaani eyo yakuba abantu baffe bomu nga leero UN report ebakwata era Rwanda process bali mu kubawozesa bagenda kubaani e Congo ebyo nakyo mugenda kifuna muwadde mwebuuza sente zammwe ze baayisa zalagawa ze baayisa akatundu bakaita North Kivu Museveni yali agenda okukola enguudo kali mu Eastern Congo sente zammwe parliament yayisa tyegenze kukola nguudo ngeze Kampala zifaanana bwe zityo Museveni yali anoonyaayo ki enguudo yazikola oba nedda report eriwa ku sente zaffe ze baatwala bagituwe tugenda kujifuna mu Rwanda process nakugambye don't miss a thing because one of his excellence Kyagulanyi watulagira nti am unmasking the dictator
Okitegera mukumu animaskinga yakugamba tugenda kumutema ebiwawaatiro ki byamutemye Amisom mission emugenzeeko kakati lero bamwinanga ku kulimino Amisom mission emugenzeeko bino bigambo bya Ruto lero bamwinanga ku kulimino Museveni yaluzinze ekifo ekya East African chairman yakiruzinze okitegera yakiruzinze lwaki bano bamwefuulidde ekifo kino ne bakiwa Ruto awo tujja tugenda kwata omu ku omu Museveni ono yabalyamu atyo oluko okutuuka nabo okumulyamu olukwe ku lasti ekyo naye mugenda kimanya era ani ali emabega ga kino ekintu naye nga twabugambe the main force the main international player the one and only the elected president of Uganda is Excellency Kyagulanyi akyakutte ne reform awo yakasajja tekannazireeta okategeerako tubanja ntebe yaffe bana abazungu betwaleeta ba allies twakuyetinga ba allies mu lutalo lwonna ng'oli mu lutalo olina okuliyetinga alliance kakati feno gye twakuliyetinga ne bano ne Museveni nena akuliyetinga ye ne Russia let us see who is who ani yakuliyetinga ab'amaanyi ani agenda okuli enforcinga force ye kuba tuli mu lutalo waliwo kampu bbiri eyaffe ne ya Museveni erimu mu Russia na mu China eyaffe erimu mu America na mu Ngereza kakati tuli mu kumutema biwawaatiro kakati ndowooza okitegedde twagala kumanya ebiwawaatiro bino tubiteme tutya eyo Rwanda process ye answer okitegera ekintu kino so kakati njagala enkya tuprovinge nti financially amutuusizza kuba yabagamba ngenda mutema ebiwawaatiro then ngenda kumwavuwaza tumulumbe nga ffenna tuli baavu tumutuusizzaawa guno omwaka guggwako mbagambe Rwanda process egenda tuwa answers zonna mugenda kumanya Museveni we tumutuusiza kati mukumutema ebiwawaatiro mutegere ntwagala tulage ensi nti ye M23 ye ADF ekyo twagala tukirage kubanga ne mu ICC omweni gyali naye koni talabikako omweni muloza yabyogera UAICC eryokegame muno egenda kulinywalinga investigations mulowooza ki ekikutte reforms Museveni ono kubanga tannazireeta the answer is Rwanda process nakugambye all eyes on reforms kubanga wano wagenda okusalirawo either atuwe entebe yaffe forcefully oba peacefully enkya njagala nkulage Rwanda process eno biki byerimu era His Excellency Kyagulanyi agikozesezza atya okuba nti yavuwazizza Museveni financially ekyo nakyo mugenda kukimanya mutegeere ani ogwe mwalonda kiki mwalonda yatulyamu olukwe oba nedda nabagambye ffe tulina kampu ey'amaanyi respect my president waliwo ebigenda mu maaso mu diaspora era wateekeddwawo okubaako abyogerako especially nopu chapters mu diaspora nabagamba Museveni alwanira muki mu structures walwanira we wali olutalo ye kasitafu naye abakulembeze babiri ba compromisinga basasula abalala nga batandika tambulira kuntolize osegedde afunayo abakulembeze babiri aba babiri ne balimba ababeetolodde ababaliraanyiriranyaawo bino omukulembeze byayagala bino Kyagulanyi byayagala ate ogenda kwogerako naye ddi omukulembeze oyinza okuba tolina access egenda kwogerako naye nga naawe otandika kutambula yensonga lwaki omukulembeze yatugamba omutuufu si yoyo gwe nninaanye omutuufu yoyo akola ebituufu abantu tubalabire ku bikolwa byabwe bampuuga bajjudde mu diaspora bakuba Dokita Niko buli lunaku ne bamuteekako embeera balinga nga abamugamba biveemu ate nange ezo embeera nzifeesinze nnyo nkubuulira ojja kwekanga ng'entalo ze tulwana munda wano zisinga obungi ne zolaba ze tulwana wabweru ekyo nkikubuulira ebikono biri wano Museveni alwanira mu ffe akimanyi bulungi nti ONRM bwayimirira n'abaako ne kyayogera takyamakinga sense mu bantu omuntu asobola olimbalimba abantu yoyo akyayina trust mu bantu yoweni yupi kati ye kyakola akasente akateeka mu bba mwabo nga boolaba ababaka bwakikola ababaka ba parliament nga boolaba bwakikola bwatyo bwakikola ne mu sectors endala nupu chapters mu diaspora zonna nfu mpoze eringa egezagezaako ye Canada yo olaba ku activities noga wano waliwo activities eziraga nti waliwo okwo kumaanyi naye era nawo we tunaasirika nawo kijja kulyawo tutuuke nga mu butufuuli wamu kifu wali mu America wali e South Africa wone South Africa bagenda ne bakuŋŋaanya abantu bakomuledi ne bajja 100 naye nga wallahi buli na Uganda abasinga bali wano South Africa bagala change
baba gobera ddawala ezzalawo lyafuuka ezzalawo gwagezaako kuba sirias ennyo tebalakula bakufuulira ddala nti oli weewe oli mujege oli mudongo nnyo olina kugoberera bo bakitwala nti gwe okubeera mu kiswa gwe olinga ayamba bo olinga gwe bakuyamba na buyambi gwe okufuuka se balaba nga balina bakuyamba na buyambi n'ekisajja ne kikutunuulira bwe kiti ne kigamba kati gwe biki byokola gwe biki leka nkubuulire nga bw'olaba Museveni bwe yawamba abakulembeze b'opposition e Uganda bw'atyo Museveni mu bukulembeze bw'alwanira ensonga lwaki eva tubagamba nti obukulembeze buno tetubuteekako nnyo ki tulina yimirira ffe nga bannayuganda okwerwanira olutalo lwaffe ekyo nkikubuulira olitakulimbanga mbu Kyagulanyi yamutumye olitakulimbanga mbu ebyo Kyagulanyi tabyagala bwe bibanga ddala kituufu byakulwanyisa Museveni tewaliiwo Kyagulanyi kyatayagala nga kulwanyisa Museveni tebaddeeyo ne bakulimba ne bakuba siyaasa mb'olw'okuba ye omukulembeze wajja ono yamureceivinga ono n'alyoka alaga nti ye w'amaanyi nnyo n'alyoka ayagala abalage nti yeye mutuufu babalimba bakazi bwe Bashiri simanyi bakagabo bano simanyi bampuuga babedi bwanika bajjudde mu diaspora eno omanyi Museveni sente zayiye mu diaspora ayagala wabeere nga tewakya functioninga baagala akaseera katuuke ng'omukulembeze wajja wano tewaba na bantu batandika okuteekawo embeera egamba nti omukulembeze yanafuwa ekyo tekisoboka era abantu bwe bawulira nti omukulembeze yazze nga bajja omukulembeze bwagenda tebaddamu kulabika lwaki nti bano abantu abali mu feesi z'enkyukakyuka mu diaspora abasinga bonna Museveni yabayisaamu olweyo bakuba Dokita Niko bakuba omusajja Dokita Niko kyalituuse nga munnayuganda akolagana ne Museveni ali e Uganda bw'ajja mu diaspora emirembe gimuggwako nankubira ono osegera nga bw'ajja mu diaspora emirembe gimuggwako kyova olaba akasajja ako ka Dokita Niko Kamiliyoni bwe yagenda kaagamba egino ebivulu tebijja bbaawo Balamu n'agenda ne kasetinga strike kasetinga strike kubanga ffe we tufuniramu bannayuganda oli atuuka agambe nti wayi bw'olya mu bannayuganda olukwe ne bw'ogenda bweru emirembe gikuggwako naye seba abakulu bo bali eyo baakitinga nnomo activities za Museveni zitambula nga teri aziyuyiza nako gwateekawo embeera gwe baboola gwe balabanga omusiru bino bihappeninga mu diaspora nkubuulira tugenda baggulako olutalo bampuuga bo mu diaspora si bonna kuliko abatuufu naye abasinga obungi be basinga obukyamu era situlago saawa zino yakola ki